bosi wange madooza ba engineer. Sorry, kali. He's just making it clear I didn't know. Wali okimanyi si yabalonda. Osetinga. Nengambi yali mukamange yali piddi. Yali piddi. Bali bamukubye amasasi. Nsonga ki? Okusinziira alina ekiwaniko kyeyataddeyo kwefu kyoba osooka okutuwa. Bana Uganda eno nno nayo abakulu mupe ku kiwandiike ekyo alina ekiwaniko kyeyataddeyo. Ekiwaniko kya kyama? Ekya Chams. Bana this is scary. Omuntu okwagala okku n'ekiwandiiko kyawo naye ekiri musumula. Kwana tulabe. Tujja tukola wizo tumalize n'egundi. Kale kati so mpaka video bana. Agenda kujja mu dakika mmeka? Dakika 2 zoba mpisa. Muka leo kayoka. Bila kwenye sel. Maneno. Dakika kwa mwezi wa nyama. Isada wewe. Wewe. Msada mwana ndo mzee wa msada. Mpele chipa. Mami. Oye. Ndio mubi nawe. Ngulemu. Olinga amazi. Ngulemu. Amata. Olimo. Nje kola bosi. Wama bagamba abantu abo nze bampita wizo. Lindako. Ndeka ambajjukize. Ze bampita wizo. BT material. Nze kulaba muganda wange mamuli ku bintu by'ekika. Ngulemu. So yambuka nje ka iPhone akaliwo wali. It is as disturbing as I am seated. Neno nze ndowooza ekiyinza okuzza wizo kufuna management nnungi addamu okulaba nga obulamu bukola ki Butereera. era ino tujja mutwala mu rehab tujja kukola ki but yeetaaga right people around him. Ekikulu n'omugambo waliwo ekintu ekyo simanyi how long it was going to last but I think King Sahab bali bajja kukwatagana n'obwizo naye omugambo gwa yeetaaga manager omulungi ali mu business olaba nono omwana yanyi ono afunisa embuto. Bruno K. Yes. Aso pairinga naye. Waba wizo yasobola okupairinga ne radio okufa ne kubaawula. Talina gwatasobola kupairinga naye singa mubeera ne manager wakati awo. Kubanga wizo teyeetaaga music mupya. Olaba ye radio day yandibadde official concert ya wizo ya buli mwaka. Yeah. Nga tugana ne tukola festival ne tuleeta abayimbi tugamba abayimbi 20 buli yimbi na rehearsing ennyimba 2 eza radio and wizo nga wizo akuba party ye ne mukuba wizo n'ava because wizo kye yeetaaga ayagala ku feelinga celebrated. Actually he's not even looking for money. Ekizibu kya wizo si ssente. Si ssente. Ne buli watambula n'alaba kubanga bannayuganda mu magoma gavugira aliwo. Ekizibu kya wizo kubiye yakola ate nga yabikola. Yabikola bambi. Ta feeling that celebration. Kati buli watandika okulaba nga alingangaza era mu bigambo byayogedde agamba njagala kubajjukiza enzaani. Wizo. Kakati omuntu yaliko akabi for 10 years standing okutuuka okugamba abantu nti njagala bajjukiza. Ate nga n'ebibi akyabirina. Yeah. Kubanga emyaka 10 ku muyimbi nga yali wakabiji mu malo okugenda n'akola performance. Radio Rizzo ye muyimbi asobola okugenda n'ayimba ennyimba nga buli lulimba balukola ki? Balumanyi. Ekizibu kiri kimu nti engabula ya music. Kubanga omuti amazima tetusobola kujja radio in picture. Naye ate bibeerawo omuntu asobola okufa n'agenda. Naye I think tekyabalibwa kimala okufuna omuntu
amanyi nti kati ngenda kujja si kudda mu kifaananyi kya radio naye okutuwa ekintu ekyo ne kijjula kubanga nja kugamba nti weyayimba n'essaha twayagala okufuna ekifaananyi ekyo nze bwe nawulira ng'ayimba ne Bruno K ekifaananyi ekyo kyakola ki naye kitwalira omuntu agenda okukutuuza kati njala ku example ono mwana yaani abali mukola 6 killers Rachel Ray ddala olowooza Rachel Ray singa tabadde Jeff Chiwa osobola omuleeta ayagala okuba nga apeyalinga ne Ava Peace nekitwalira Jeff Chiwa okutuuza n'akulaga kikyofiirwa ng'okola wekka na kikyofuna ekikulu now with Weasel a lot is happening kubanga management esobola ovaayo and I don't think managing talents bamutunuulira butunuulizi ne bamulekaawo but also a lot yetaaga sooka n'afuna obuyambi because ajja tunula ng'alaba buli gwe bamuwa tali ku standard ya radio ekyo nakyo gyekiri oli omuntu mubeere nga mulinga abamumenya obumenya ng'azalayibwa ng'akola ki and all that byonna ekisinga first of all kitandika na family because bamayanja I think amaanyi ng'abatera obunafu bwabwe singa bakkiririza nnyo mu family kakati kisooka kudda eri family ekitawanya Weasel mukimanyi wemu n'akitegeera nemanya nti ayagala kufiiringa celebrated then mujja kusupportinga move yonna enaasobola okukola ki kubanga anything ate ng'olaba nga ne baganda be bagezezzaako waliwo we twabeeranga nga woyita kamiliyoni nze nalabiranga ku interviews bayise kamiliyoni ku interview kugala kwa Palaso bonna ne bayingirawo Palaso wakubidde awo yagobanga ssente oba tekuliko za Weasel naye ate ejjukira era mu buntu kubanga Weasel omusajja mukulu watandika okuwuliranga mulinganga walabaddekoko n'omugagga omuntu ng'abadde mugagga ng'omulekera etaano ku kameeza kisooka nekimukola bulungi naye tukataninaye nedda katane hafiya kati hafiya ndekera oba ntegeera kati Weasel ne waaba afuna etaano naye ng'ata awulira ekintu kitambula kino kye bakola bakikoze kyamazima bakikoze naye yeetaaga awulire nti obulamu bukola ki but also naye yambeko bananga ayina kati ye ayinza okuba state gyalimbira ayinza obutabiwulira but buli omu kati nawe tunulya managers have just lost a big brother maama eyalitudde nabo naye mukazi wattu naye maama ayina byayitamu ne taata naye ayina byayitamu all those nabo ne kamiliyoni ayina ebibye edda nera amuvuga amuza south afiiriddwa muganda we bamusaba mubasabireko ekituufu naye n'abantu abatambula ne banaatu mbayambe sorry nti eno story tugizanye ku mpewo naye badde tetwandigizanye because badde already it's all over naye kati we muba mutambula ne Weasel nga kyali wamwe omulaba ali bw'ati nze ntambula ne bakyali bange natuuka mu mbeera nga tosaadde recording ekintu ekiteekewa Weasel takyasobola kutambula na muntu amusinga era naye atambula na muvubuka alowooza nti bw'anaatambula ne Weasel osanga bw'anaamua kukola be n'akola kati ye problem y'abantu abakoze eki because that was not his pants are all down ne byayogera tebivaayo Teto oyinza obutamunenya kubanga kati naye omulimu gwe ayina abaana ewaka asobola okukolako kyakoze ewaka oba okitegeera naye nga the biggest problem of Weasel yali abaddeko sitera ng'akyali sitanga n'emirimu agirina bw'abanga Maddox ali celebrated to that extent by the way gundi esinga obukulu ya Maddox woba omuyitinzeko ku Maddox nti yafuna omuntu eyagamba nti kakati Maddox ogenda kukola bwoti era Maddox kyakola kati ekitibwa kya Maddox kyalina waliwo yakwata ekitibwa kya Maddox n'akiteeka wano kakati gwe Maddox ne musigala kumulaba ku stage n'amanaginga Maddox kabiya kakanywerawa n'ebifaanaganako bwebityo kati ne Weasel kiyita kubanga Maddox ne Weasel twagala Weasel akkiriza naye yali mu state ekkiriza he should be made to go simanye naye nze Weasel gwendaba it is very sad to see Weasel like that very disturbing olutambula mu ba celebrities